full figure yanjogedde full figure sagala muwa budde oyo sagala mwogerako sagala muwa budde kubanga sikyalina budde ennaku zino sina budde. Twogerera hasaawa zineno embeera eyongedde okutabukira Pastor Bugingo wamu ne Susan Makula poliisi ebiyingiddemu Tamale Mirundi Junior akyabakoze nga we nabagamba wabula no mwana wa misambwa gyennyini byonna mbikuletedde no video njagala ogiwa obudde. Pastor Bugingo mikwano gye egy'omu gavumenti najjo agimuvuddemu naye nga tetunagendayo akavidiyo kano madaisaba okampereka like kasoza mulagatukira bonna abandiyagadde okumanya kweno information naddala team Pastor Bugingo wamu nabali ku tiimu eya Tamale Mirundi Junior njagala kumanya gwe ngagwe oli ku side yani onako olwaleero nga benkugambye Tamale Mirundi Junior asobodde kuvayo nalabula Pastor Bugingo nagamba nti no gwe omukulu amanyikiddwa nga full figure akozesa platform yo okubeera nga anvuma sikulinako obuzibu yadde gwe wasobola kubanga onjogerako ku katuuti ebigambo ebyali bingi nnyo nti natankana ebyo amasasi go biki ebigambo byadde bingi nnyo ndowooza video nasobodde kubanga ngibapulingira ku macha gwe atasubscribinga sikiwa nti no video wakoze eki wajirabe. Haji Abudu ayongera okujjukiza go enango lewe n'ebizibu namba erawe sembeyo 156 somukubirako nabiranga kuyamba ku bizibu byonna byokola ki byobeera nabyo atakozesa bikola byaki bya kirogo. Kale eno video njagala ogikuplayingira omale mbuli ndowooza mu comment section oloza Junior abadde mutuufu okubeera nga asizinga fire ku Pastor Bugingo oba ndiyogende ddala okumuvuma sokoze Calvin Kanja tumale tuyongereyo ne Junior. Kwano gwange Bugingo alina byayitamu era ali mu kaseera ka kugezesebwa. Bugingo si yandibadde atamwa mu bintu bya Pentagon. Kuba ffe abaze bagoberera Bugingo tumanyi obwesigwa bwe naddala ku bintu ebikwatagana n'obwa Katonda. Ettaka lya Kanani, radio, TV ne projects endala. Tumanyi obwesigwa bwa Bugingo. Era bwe tulaba embeera eno Pentagon enazimbwa bweruti egenda kuzimbwa tegenda kuzimbwa tusobola okukitegeera kikyayitamu. Fenna ne bw'oba tolowooza ng'otunula butunuzi osobola okukiraba nti Bugingo okuva lwe yafuna Makula mu bulamu bwe bintu bingi ebyatandika okutagala. Era maama Makula nkusaba nga nfukamidde omusajja oyo mwagale mukolere buli kimu kyonna kubanga afiiriddwa ebintu bingi ku lulwo. Entalo Bugingo zaalwana muzijjukire n'abakyala abamusinga obungi bamulwalana lwa mukyalo oyo. Bugingo byonna ebyamwawukanya ne famire ye akyalina okusimba olunyiriri abalala bonna basooke kubiyitamu bategeere nti osobola okubeera n'omukazi ow'empeta ne yeekobaana n'abaana ne bakutta nga bwe tulaba omusango gwa Kategaya n'abalala mu makooti. Nti kisoboka okubaawo nti osobola okwetegula ebizibu bwe biti empeta teyeetaaga kukomya bulamu bwo. So abantu bonna balina kugenda nga brainwashingibwa nti relationship esobola okubeerawo neefa naye obulamu bw'omusajja bulina okukontinuinga. Kati Bugingo akyalina okusimba olunyiriri olupya kubanga tukkirize abaali baleeta akasente mu church baali b'amafamilies baali baagala mukisa gw'abaana bayingiramu ensigo ey'obukyayi okuva ku maama waabwe eyo community n'emwawukanako. So ebya Pentagon yeetaaga okuddamu okusimba olunyiriri paka abantu lwe banaamukiririzaamu. Secondly ebyobufuzi bisse nnyo kaliya ya Bugingo n'enjiri ye. Ate nga gavumenti eno gyayirawo omubiri sigisuubira kumusasula kubanze njimanyi bwesasula. Sigisuubira kumusasula naye enjiri ye enjiri ntuufu nnyo byayogera bituufu nnyo era yasaanye okubyogera ng'omusumba naye mu kaseera ki. So Bugingo alina byayitamu I believe Pentagon ajja kugizimba naye yeetaaga akaseera. Omanyi bingi it's a long topic sinja kugyogerera wano but I believe bw'oba olinamu amagezi tegeera. Bugingo I love you so much. Pentagon giwa akaseera
Bujingo si ye gwoli owedda okyalina okuddamu okuzimba olunyiriri olupya abantu balabe ku bye wali oyitamu batandika okulokoka. Mbaye example kyekyo. So yes, kansubire muli bulungi. Enkuba yeetonnya naye bannayuganda mbajjukiza nti mubeere cautious about the rain. Enkuba yeekyatonnyera ddala. Full figure yanjogedde, full figure saagala muwa budde. Oyo saagala mwogerako, saagala muwa budde kubanga sikyalina budde ennaku zino, sirina budde bw'abatabufu ba mitwe. Penge oyo naye saagala mwogerako, tali si levo yange. Penge full figure bwe sibaddamu, si levo yange. Anyo pressure ate oyo bye biki ebyo, ate oyo akola mulimu ki? Pressure ki? Ono omuvubuka gwe baasiba kooti nga omutwe tegutegeera, abo sibaddamu. Bad black asiddamu ba convict. Kasita banga bakusibako mukomera sikuddamu. You see, abantu banjogerako because I'm trending. Nze blogger asinga amaanyi mu ggwanga lino, Junior lyerinnya erisinga okutunda era buli omu kati olaba tamale mirundi Junior, everybody is talking about me. Naye nze nondamu benziramu. So I will not reply them. I don't have that time. Ebyo nabivaamu ebyokwevuma n'okwewemula nabirekera mu abaana abato. Katunoonya ssente mwaka guno. Yeah, I think we shall catch up later. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana muzayi mutaka bye bali bakola fajjale nga bali asereza abantu. Mubbe abantu wano sajja mukama yagenze kumanyira driver wa hawe Gomba. Abantu be Gomba bonna agenza babba kutte mutabani wa awa mbu amusiba. Ekyaguddeko wakitegedde? Wakitegedde kyakuguddeko kati nakinyumiza abantu kula yivuzamu. Twembere kyene mu nvumu. Kati ne wono nvumu tasijja kwano. Akuna mulebogana n'ogana n'ekikolimo kyo. Kiki ekyakulemesa kuwa empapula? Lwaki anko Abati yakuyita ne bazikujjako? Kyoba oyogera okigamba abantu. Yali simu egi kuva wa muzeyi oyo simu etaaga. Ndina twogeza betusirikidde. Tumanyi bingi. Naye tubasirikira muddawo ne mulaga abantu nti muli b'amaanyi. Simanyi bakitamwe balwana eggomba, simanyi biki. Simanyi bakitamwe bakola mu gavumenti. Ebyo byayita byaggwako. Ovumu tya omuntu nti alina sirimu gw'otakeberanga. Kitaawe yafa amannyo gamulinga ag'emmese nga gali kungulu. Gakutalina na nnyama ku mubiri. Kiki ekyamutta? Buli alwala n'awaayiriza obutwa n'awaayiriza.